Wowe ne yesunzo okulaba endongo ya Uganda egoyinze international nkusekeredde nkukwatiddwako ennaku mbonga egoyinze global. Edrisa Musuuza Edikenzo yakigezaako n'alaba obuzito bwakyo n'awummula. Fantastic. Nkwanirizaako nnyo ku Mukutu Pros Media Digital News Program anye wano eno. Lwali ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa 7 mwaka 2024 gudduse guwese koona naye nga nyokutegeeza kwaliwo ekyamaanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga lya America. Wentulidde wano ssaawa zino ziri 2 naye ate mu America mu kibuga kye bayita Las Vegas ssaawa nja okutegeeza nti ate bo bali mu kuweza nnyo ez'ekiro era bali mu ndongo Ssemadongo eya Firigo bali mu ndongo Ssemadongo eya Firigo naye nga nja okutegeezaako nti bo balinayo tour eya Cowboy Carter. Cowboy Carter album eya muyimbi Beyonce yagita mu mwezi ogwokusatu mu 2024 naku z'omwezi ali 29 naye yatandika ogirekoodinga enaku mu 2019 emyaka nga 6 emabega. Kakati musajja waffe Edrisa Musuuza mutuufu yagezaako byonna yabikola nkakasa yamala yenga omuntu n'atuula wansi ne yeegattagatta n'akifumiitiriza ng'alaba talina ngeri gy'ayinza gendamu international nga bwe mukyagala nga talina olw'ensonga ze endowooza empitirivu ze yatunulamuoko n'alaba. Kati nja kugeragera okuteera ku meeza engeri Beyonce gya performinzemu mu tuwa yeno ng'atambuza Cowboy Carter albumu ye empya nti mu bbanga lya not even see talking about that side gyansobola okulage ekivulu oba concert omuyimbi gy'ayinza okuteeka e Kampala let's say Cricket Oval for 2 days ennaku 2 n'agikuba olwaleero n'agikuba n'enkya. Kati ye muyimbi gwendi mukuleetera essaawa zino ekifaananyi kye ndi mukusegira actually nga gyo mu Gwokutaano yagenze e Bungereza ab'omupiira tumanyi nnyo Tottenham era ade ku kisaawe kya Tottenham mumanyi omuwendo gw'abantu ogutula mu kisaawe kya Tottenham Hotspurs emitwalo giringa 6 plus yakikubye ennaku 6 yakukikubaga 6 nga 5 ogw'omukaaga nga 7 ogw'omukaaga nga 10 ogw'omukaaga nga 12 nga 14 naye nga 16 ng'akuba ekisaawe eki kimu era ng'abeerawo n'ayimba olwaleero n'ayimba okwosa ekya n'ayimba okwosa luli omuntu atya omu. That's Beyonce I'm talking about. Kati mukadde kano mbalinza nsooke nindeewo kyogaa nti akikubye emirundi emeka kubanga wetumira ku population yansooke ntunulirawo wennyini population eri mu ggwanga erya UK yonna okutwalizaamu bali miliyoni zinga 68 wano mu Uganda tuli around 50 millions kitegeeza tuliraanaganye. Kikife ekitugaana okuhostinga omuyimbi ng'oyo wakiri for one show tuli banaku tuli bavudde tukyalina okukola ennyo but anyway prices za tickets z'omukyalo no Beyonce zirenjinga wakati wa $9 okutuukira ddala ku dollars eza America zeŋŋamba 109 gyemitwalo ndowooza nga 35 ino ordinary okusinziira ku kifo ku seat gy'oba watuddemu ordinary emitwalo nga 35 ku miliyoni 6 eza Uganda ngo omu one ticket emu si table kakati anyway bingi nnyo ebibadde byewuunyisa mu tour eno kuba this is eno bagita Cowboy Carter album naffe tulinawo Break the Chains album etambudde globally bananga akopebe kyota tukole sikiriyo naye tour ya Beyonce eno yatandika 28 ogwokuna Break the Chains ekinnuma teyatandikira wano just launching yali wano nesitulabangako ku ntambule ku shows zayo zekoze wano nawali etambudde Kenya Nigeria Tanzania naye ate sirabanga ku show yayo nti eno ye concert yayo
eya Break the Chains album oba enajja maaso kawo simanyi era simanyi oba wane Uganda ina okubawo shows meka actually gundi ye Beyonce mu America baddeyo ne shows 23 not just shows but concerts 23 mu bibuga ebyenjawulo kati New Jersey yakubayo shows 5 mu kibuga kimu n'ogenda Masaka n'okubayo shows 5 kale ne weziba 3 tojja zikubayo Masaka ne wabera gwe Eddie Kenzo actually ne bogatta abayimbi bonna abo mu ggwanga Uganda tebasobola kuba shows 3 Masaka nti bajjuze oba eggulu oba embalala actually ne wani Kampala wennyini tikisoboka Matalanta yakubayo shows 4 kati anyway eri mukugalawo olwaleero ennaku z'omwezi 26 bo though bakyali mu eri eya 25 gye baliko saawa zo era disco eri mugenda maaso bubi nnyo bali mukuba disco bo saawa zino newankubadde ffe tutandise okupakasa Las Vegas mu America ye city evaamu ebintu ebiri weird byoyagala okumanyako byonna ebyekisiru by'oyinza okulowoozaako biva mu Las Vegas y'entikko y'amasanyu mu America naye abaddeyo ne show ne concerts 2 emu yaggulu endala ya lwaleero ate mu kifo kimu sigamba mbu leero tubadde ku Cricket Oval luli tugenda e Kajansi mu kisaawe no yagira ne baleeta Phenomenon Records nejja neteekako stage ngegenda malawo witches 2 akubirewo shows meka 5 no actually ya shows 5 yamalawo ennaku 10 yali mu New Jersey mu Chicago yakolerayo shows 3 Atlanta yakolerayo shows 4 ino mu ggwanga lyerimu n'ava Masaka n'agenda embalala n'agenda eggulu but for America nti bo balina population enene okamala actually batukubisaamu ndowooza emirundi nga 6 oba 7 for only population kati yo nate Las Vegas yo wali mu kufundikira agenda kubawo shows 2 balina abantu 66 wano mu Kampala tukunukirize millions 3 oba 2 66 yeetagako kitegeeza 3 buli show naye ffe wano Uganda omuyimbi Dr. Jose Chameleone agamba nze yange ngisaliza abadde ngenda okubeera okolo airstrip kyonga yeetagayo abantu 2 avume buli aliraanyeewo olwokuba nti Fig America nalina concert on the same date ku Cricket Oval yenno omusajja lyetagayo abantu 8 oba 12,000 agambe nti mwezi ate ndibira tutye tudduke naye nga mu Kampala tulimu abantu abasawo millions 2 tusobamu kati simanyi oba mu Uganda tuli baavu nnyo oba ffe tutawa industry budde kugyetegereza na kugikkirizamu terina byesobola okutugattako simanyi oba government structures tezitusobozesa kubeera nga tugenda bintu ebyo oba naturally tuyinza oba nga ffe tuli b'amasanyu naye ate amabaala gajjula buli wiiki actually buli lunaku so simanyi oba tuli baavu nnyo kuba tuyinza okuddako ebyo nga ababeera mu Casablanca ebamu ababeera mu H2O ebamu ababeera e Makindye mu kilabu zonna bayinza oba nga abantu bebamu nga situmanyi ate betusanga ne mu concerts ezo so kiri ebit triggering our minds fenga abatera otutunulirako mu bintu bino netugamba tufaaki kuba mutuufu Eddie Kenzo okutuuka okufuna that kind of complacence gyali mu ssaawa zino mpulira ndowooza yagenda n'atunulira abantu abo n'awulira nga agezezzaako nnyo nekikoma nekimala n'awulira nga wano mu Uganda talina kyamaanyi kyetiisa kyasobola kukolawo mu music industry neyetuuka ekintu n'akikola ki n'akinaaba ng'omuntu era mubanenye Eddie Kenzo si kyalimu nze navuddemu ebyaddala kubanga abayimbi be mwagala omumugeraageranyako be mwagala omugambako nti abo abagambayo ki omuyimbi nga asobola okugenda e London mu kisaawe kya Tottenham n'akikubamu shows 6 seemu si 2 si 3 wabula shows 6 Uganda wange naye nga ate eggwanga lyonna lirina population ya millions 68 fano tulimu 5 nefo
actually ne mu Africa mutuwa eyo nayo natalina gwanga nali mu Africa yasobodde kujjamu kugamba ati kangene nkubeka eyo. Ekyo nno kitulekawa ekisooka tukirize tugane tuli baavu mu buli mbeera ekyo tusooke tukitwale munda muffe kuba kati wano weebuuza nti show eya dollars 1,000 ne bakiba 1,000 kyokka nga si 10,000 oba mmeka dollars 1,000 eyinza kuba mu bantu bameka osobola okufunamu gweri abantu 2,000 oba 1,000 kale ku dollars 1,000 nga shows ezisiiba zibeera ku Serena oba Sheraton zitera kubeera za dollars 5 ate ezimu ne zigaana. Anyway, ku lukalu luno lwaffe lwa Africa tujja kaluubirizibwa nnyo okufunayo omuyimbi gwe tugamba mbu agoyinze global oba international kulenda kuno ekituli ku mimwa. Ogoyinga global kyetaaga ebintu bingi nnyo. Omanyi tuyinza otuwira abayimbi bano tugamba naye kati abo bakyakola kiba Beyonce bakyayagala ki naye bakola. Omuntu okuva mu 2019 paka 2024 that's 5 years ng'ali mu kurecordinga album emu. Simanyi Break the Chains yatute ebbanga ki okutuuka okugita ekigambo break. Anyway, katuve walo naye nga kyobomanyi olunaku olw'enkya Beyonce agenda kufundikira tuwa ye yatandika mu gwa 5 mu gwa 4 ennaku z'omwezi 28 then ne continue nga mu gwa 5 ogw'omukaaga n'agiwummulamu n'agitwalako ebweru n'agenda e London ne Paris. Actually Paris yakubayo shows zaali 3 mu Stade de France kati mu Lufalansa kitegeeza stadium I think so eyo nayo yakubayo shows 3 ennaku 3 mu kifo kyekimu n'alyoka akoma mu America ali n'abasinsimula. So no byebyo. Anyway, nkwebaza okubeera ng'okiri obeera ku Mukutu Pros Media kusaba subscribing otereko ka like then make a comment tewaba wabima kuyiseeko no nga mukasa kano nja okutegeeza ku bannaffe aba Sasso Chicken DMK Poultry Farm bebakutuusiza amagi n'enkoko eza Sasso. Gende obeekwate mu kaseera kano gwe wena oyagala okumanya ebikwatagana ku bulunzi bw'enkoko, oyagala kumanya ku mmere ya nkoko, oyagala kumanya kituufu ekigenda maaso mu nkoko zonna ez'ekikula kyonna. Sasso broilers, croilers zonna ne layers zonna balina emmere yaazo, bakusomesa ebikwatagana ku nkoko, bakubuulira byonna ebigenda maaso by'oyinza okwetaaga okumanya ku nkoko. Bagenda bikutegeeza ba DMK Poultry Farm abeetaaze basanye ku namba zaffe eziri wansi ku screen ogende ate mwatu obeere nga bakuwabula ebigenda maaso mu nkoko mu poultry. Actually mu poultry mona si nkoko zokka naye ng'ate gwe wa Sasso Chicken ayagala enkoko za Sasso ate gwe show package yo eri full packed. Thank you. Salute out.